Kale tukwaniriza nnyo ku CBS FM official channel ya Phina onawo sinzira okula n'okutuwuliriza tuze atenga bulijjo n'ebiwooma n'ebyokya nyongera okukubiriza nti gendayo subscribing ku CBS FM UG genda ku TikTok teka mu CBS FM UG genda ku LinkedIn CBS FM UG genda ku Instagram ona gye tuli ne ku Facebook gye tuli genda teka mu CBS FM UG atenga n'eri wenyini wetugamba nti oli weru wa Uganda www.cbsfm.ug tuli wano n'omukyala kabula dda muludde omulaba Phina Mugerwa Masannyalaze banga ddene nga tumula mu video naye nga banoonye omulako nga by'omuntu tebamufuna njatumye bakufuna tonfunye ekufuna naye atikanize sendeja n'abala kyanjawulo nnyo era wendi anjagala nfuna bitambula bitya Phina bitambula bulungi mukama mulungi obuliddewo yonna gy'obadde ebbanga ddene nga tulabika mu kamera ninga gy'oli no mu kamera olina okulabika bunga olina ensonga lwaki olabika si kulabika you don't be too much relevant for nothing so olina okulabika mu kamera n'ensonga lwaki okolaki olabika naye nga wendi just that nti mbuze mu kuyimba but mu governance and administration gyendi nnyo okubanga nga tutereeza industry yaffe omanyi neffe nabwe tunagamba nti tugire eno twayimba ne tulaba nga tulaba ebiina okukolebwa naye nga tebaliiwo ababikola oba oluusi nga batono oluusi nga amaanyi matono so ne tusalawo we sacrificed ne tugaka tugende into advocacy tusobole okuba nga policies zitereereza creative sector bayongere okutulaba gavumenti n'abantu bonna bakyuse perception towards the creative sector akanyiri wakolera tugwa ku muleyo omusajja ayiti abiteeka mu sente no it's not all about a man yes love naye esobola okunyiriza but nawe kenyini the real you kiki kyoyagala lwaki you don't need to keep stressing yourself olina okubanga oli osiima kyobeera olina don't over stress yourself because buli muntu mukama yamutegekera olugendo lwe sende alina olugendo lwe kati gwe bodda ku sene noganze njala kubanga sende he is him si yegwe kati buli omu alina olugendo lwe katula lweyakola ki lweyamutegekera so kyolina kikozese obere contented ogende ng'okyongerako mpolampola Rome was not built in one day bulijjo mpite abantu baagala nnyo figayo Phina ebyaddala abakyala baagala nnyo figayo ogimenteyinize bulungi simanyi bazaalibwa bwotyo baggwe era byoteekamu mukama yagera bugizi nze ndi nation nina abaana bange babiri nebaza mukama katonda nti bwemba nzaala normally nsindika omwana wange omanyi bw'osindika omwana kiba kyangu kyakuddawo osobola bulungi okusibola olutolo no working out then ngo ekyo ng'okimaze okubeera ng'oworking out ng'omukyala kikukakatako okubeera natural omanyi bino betweyongerako ennyo byongera otusika the too much makeup naye akusika nga lwotamutaddeeko oba olulabika kirala so inakozezako just katini then skin you take a lot of water fruits zino okubeera gwe si kulya mmere funduukululu olyayo nakulya emmere ensamusamu funduukulu kitegeeza ebingi usegeera so fruits should be part of you amazzi galina okubeera part of you then ina okubeera nga oli happy tina ekirala talina kubeera nga buli tomala budde kuwala n'abantu nakunyiigira abantu omanyi bulwozi ka Facebook okaddiwa so you just take everything as engabo chidi you appreciate the way it is then you look for a right way how to encounter it and how to controlling than stressing yourself no nyiga kiringo okubeera nga bukaseda olina omutima obi olina okubeera nga onyina okubanga tolina nno na mutima obi ati lwonyigira munne oli selfish omuwala nawe olwokuba afunye eki gwe weefunya ye eri naali very happy so when you want to keep alive and kicking with a beautiful natural face, give yourself a peace of mind, better happy. By the way, smile is medicine to good looking. How mzungu afalata bata vinkwata kefi ya mzungu jade tena mtawana ali fine nakuwa wange si wa kamera ila ebyo bikoma
bwetwogera ku Phina Mugerwa Masannyalaze Masannyalaze linnya lyava ku kyeri Masannyalaze linnya lyava ku limba lwange olwasooka nyatuma Masannyalaze nali nyimba ku baami nti bayitiridde obwenzi how I wished nti oba tusobola okukolayo nga ddamu osobola monitoringa amasannyalaze gaabwe nga nabo tubawa kuyaka omukyala n'agenda omwami n'avaayo ng'amanyi gundi eziriko units eziriko kugamba nga beera answerable nga zeetoddeko kubanga ekiri kyokka kyekizitwala kiba kitegeeza oboye kakati ekyo kye nali nyimbako amasannyalaze and I thank God omanyi kiba kirungi weebaza mukama nga oluyimba lw'oyimye ne lukwata so wenajjira ate nenyongeramu ekirungo ky'amazina ne branding tutera nnyo kigamba abayimbi nga tonatandika business. What is your brand? Oyagala kubeera ki? Oyinza ogamba oyagala kubeera Phina nga nkyaliwo nga nkyali very active kitegeeza bajja kugamba nga afaanana gundi so do research market olabe kiki ekisobola okuntunda mu bayimbi bonna nga shuyo abaddewo. Can they talk about can I be around among the first 5 bebogerako nti akanda kali kagize akanda. So you should always look for something uniqueness. Any creative artist should be unique in your own way. Nga balina abantu kyebakola kibagamba nti ono kati nze kino ekiwato era olaba essaawa eno mpumuddemu nengamba waikanda boba wali abalala basobola okinyola. Still the market has failed. No one can do it better than I do. So ngenda kukomawo mu maaso kaawo n'olimbalagiro ennakubye kyaluyiza maze so katulabe kiri kitya so ekyo kyenkugamba nti no buli lwobeera mu any business, not even music only, any business you should always look for the unique part of you nti omuntu ayinza okwidentifyinga with something nti oyo this era namwe sente mba mujja mu music don't just come far abantu bakola brand zaabwe. So sit down and relate. How many brands do we have? What is missing? And when I is jam industry nategeda sina se designer maja ngakatuweka linekolerazo nekoleraso amazina rasingirewa ewake wa mu nyumba mundabira muni baganze nja kuba superstar. Bwena leto limba ku CBS yali ako abe mchibi yasoka gwena tukirako omayi muyita hero wange abe mchibi we bakola kitobero ne bampa chance nyimbe ku kitobero naye ngaali ali wazi ngaali ali wasagama so I really value those people. No, the most calling a coco concert. Never end digikola. I will reward all the people. Abaliwo mu ngantandika ababadde wate paka katiba kyaliwo kinsanyusanyo nti media we yali release bweri kati dulinga bwe balaba omwana ngazze with a talent bakita kutembeeta nga bakutembeeta. So when they saw me nga Phina kabula kato kasobola okuzina bulungi nga ne bantestingako olumu kamiliyoni ng'avuddewo ne banzizaawo naye nga nkulaga nze am one of the artists enkuba bwe beetonya ku show abaze okulaba obutebe ne babuwanika nga tebasobola kuvaawo. I keep them rolling up to the end because natekebwa nga nzija ngamba nti nze njagala kubeera bwenti bwemba ku stage sala abantu bagenda keri bali bwobera nga ku stage sendo omuntu nanyiga essimu oddayo ne weesootinga muko. So you should always look at such things okubanga weemanya nti ndi ntya nyimiridde ntya. So I thank CBS FM bebaso okukuba oluyimba lwange then radio Simba neddako yo bakuba oluyimba lwange naluleeta ne batandika okumpushinga mwami Chris Iluge. They are such darlings. Mumanyi abantu ne bakuwelcominga kati tekikyaliwo bambi abaana abato ne bajja they struggle nye lulinga media kukwata ne kutembera ne kuzimba kyovola batukolera amanya ne batuzimba nga nakukozeko article akola nungi to build you buli omu ne bamanya nti this is our product. Waberawo Pearl of Africa Music Awards ne basoka ne bakurankinga wali upcoming artist. Watch out for these talents.
ne basooka bakukwata omwaka ogwo gwonna iswera nga tosobola kubuta shininga. So media tulabe nga bwe tulaba omuntu alina talent asobola okurepresentinga our country very well, tumuyambengako tumukwatengaako, otherwise omuntu oyo asobola okujja mu maaso katiraba kyendi. I'm the one ali omu ku bantu abagezaako okutereza industry, but if I wasn't given that hand sandibadde nti ndi kino kyendi. So I thank abantu bonna abambeererawo nga ntandika nti bakola batandika obulamu bwange obwa art ate bakyabulimu nti okola ekintu nakubira essimu akatolumama nga kubira essimu ekyo nno sikyagadde kwagamba batuteekateeka era ba artists abe otulaba nga tuli bateeketeeke. But then for that one tugenda kinogera eddagala as Uganda National Culture Center tukole incubators and we bring such people ba Adam Chibi boogere n'abafilm abaana abato abajja. How can you handle yourself as an artist? Babawe career guidance. So ekyo tugenda kikolanga institution, otherwise ennaku zino the artists lack people to talk to them, to guide them okubanga bagenda maaso be branding. They need to learn about branding. Nzo tyokwe branding agwenga gwani omuntu kiringa bwagamba sende weyogereko mu bigambo bitano gwani. That is very, very crucial. How can you pitch nti nziyenze Phina Masannyalaze? So we need to help such upcoming artists so that we get good professional artists jebuja ne industry gende mu maaso. Tugomera ku CBS FM UG tuli wano akafuma tabuta. Eno nyanja ya Kabaka agiraba wano tuli ku popo. Nisaba dulinga tukalengerere ne katubakoze station susologa kwatako. Okitegeera. So akafu kano kali ku tuli ku balama y'ennyanja eya Kabaka ate nga tuli ku kifo kya Popo Memorial Hotel wa Mundeba. We tuli ne Phina Mugerwa Masannyalaze. Agumanya bulungi ennyo. Olanga the industry no Phina okulumula emyaka emeka mu music industry. Shaka ngenda more than 10 years. Mpanga dira kuba manchi njagala. I'm not a seasonal artist. Ekirala lwaki mpangadde natula netegera omulimu gwange. And this goes to the artists. Waliwo artist najja nafuna erinnya to maintain yourself. Omanya omulimu gwaffe gulina period ntono nnyo. Tulinga basambi ba mipiira. Bagwako mangu. Omukazi olina okumanya nti wabeerawo ekiseera lwembeera nga face wabeerawo ekiseera netandika kati you should prepare for that time. Kati vula nkugamba nkipinga nakyo kuba ndi mukyala mukulu okitegedde naye aba artists. When I go back to the artists, bw'oyimba tugenda kuba superstar forever. You should prepare for that transformation. Kakati, how do you prepare for that? Waliwe tuddayo eri ku persona. Understand yourself, who you are. Kiki kyenjagala okubeera. Nze natula nemmanya ti Phina, yes. Uganda Shakira, yes. Zinye ndi muyimbi. Kyanyamba nnyo nti Pam Awards ezo omuyimbi nga wawangula award, you're given a course at Makerere University Business School, career guidance. Oyinza otya okubalansinga obulamu bwone being a star. How can you guide yourself? Kakati nemmanya nti waliwo obulamu bwengenda okubeera ku peak. Waliwo lwobeera nokka nobeera awo. Tokyayongerayo, tokyakka oli awo. Ng'oli awo. So how can you maintain yourself there? By being productive and accepting transformation. How did I transform? Nobeera ng'okyandaba nga artist ate ng'omuntu obuvunaanyizibwa. Bwe natuuka ne ngamba yes, art. I like music. It is my passion. When it comes to entrepreneurship, oyina okukola ekintu ky'owulira ky'okola ki ky'oyagala ku mutima. Tokola kintu because someone else has done it. Nemmanya nti nsomya industry njirabye. What are the problems of the industry? When nategeera nti I'm going to transform into leadership in the creative sector. Netandika mpola okweteekateeka nga nnyimba nene nyingira eri na benchmarking nnyo nali negomba nnyo
Jajawagadi. Olaba engeri Jajawagadi gya transformize. Yalina dreads n'azisala n'amanya nti kati ngeze mu corporate. Yes. Naye nga gyali nga jjakya. Mpola. Nga tomusaba hit. Akati ffe level ze tulimu tebatusaba hit. Tumukyasibwa hit. Oleta jakapya. Yes, you do it for convenience. Okyuse. Tokyali mu bali abakuba. Okuze olina okulaga abaana bano example. Osobola balaga nti osobola okubeera omuntu n'okyuka into someone nga naye tosudde kiri. Osobola okubeera omusuubuzi naye ng'era osobola kyotegeereramu. Kati Phina nenyingira into leadership. Era ondabye ejjane yange it has been voluntary work mu Uganda Musicians Association as a General Secretary. Kati ate yo ne shaping anti General Secretary atunula atya. I started benchmarking bano bakondoleza Rice mwagala nnyo kubanga aina time ya nyenyeza USA nga ne President tomuwuliza muwulira that lady. Kati ne mutambulira nnyo mbigere the way she speaks, the way she dresses up. Kugamba engeri gye yeteekateeka mwagala paka kati otambula naye abo byakulanga byenkulabo ba Clinton abakyala babadde ab'amaanyi the operas obatunuulira bye bakola you benchmark. That is what is called benchmarking. Nga kati nyingi nga tetufuna musaala naye ngendo we mubeere n'omuga abaana balina ssente naye nga tukuba amasuuti okuba essuuti n'aweramu because wetaddemu okutuukira ku kiruga kyoyagala. Appearance nkulu nnyo. Appearance is very very vital. Kyova olaba twosanga na nviiri za red, blue, white. Toyina ofisi ya muntu yogenda kuyingiramu n'enviiri njeru akuwulize by'oyogera agenda okatunulira by'oyamba dagenda kino kiki ekintu. Kati awo wonna tuli mu persona understanding who you are. When you understand who you are, there's a supplements. So how do you present yourself? How do you speak to people? Whenever you appear in the camera, what do you speak? What comes out of your mouth? Gwenga gwe. Awunengenda mpola ne tugenda. Olabe saawa eno bentunuulidde. Kati olaba Jajawagadi ali in private sector foundation. Yes. He's on the board representing the creative sector. Kati olaba ne tugenda era nga tulaba engeri gye bakolamu ne tusoma policies, processes and procedures. Ne tugenda nga interactinga. Ne tugamba if these people are like batutunulira mu creative sector nga ba mediocres tuyambale gabbo. Kikyuse ku bulamu. Paka kati. Amasuuti. Ne tugamba you know what? We are going to dress like them. And we are going to make sure we speak like them. Netuddayo ku courses bina moves netukola emotional intelligence netusoma leadership courses, how to handle people. Kakati esaawa eno ndi ku Uganda Management Institution, entrepreneurship development, ebyo byonna n'oyiga mu business ate ye kusitwaga tugireteko ne mu creative sector because most of the people batwala ebintu byabwe nga ebitali business. Tugamba nnyo nti you are a collaborative, but there is bookkeeping. As long as you're good at bookkeeping, buli kimu kiba kyekola kyokka. Aba ebiseera bisinga ffe bwe tukola ebintu byaffe bibadde nnyo ku street. People don't have receipts. They don't have everything is done on phone or sigira. So twagala industry yaffe going from informal to formal sector, and I'm very happy nti tugenda tusemvula. I just want to thank the President of Uganda and the Cabinet for the appointment as the Vice Chairperson of the Board of Trustees, Uganda National Culture Center.